kulisa nnyo munnaffe mukuumulo okwo kutubaddemu nkyali ne Queen Florence nga twogera ku ngeri yazze atubadde bizinesi gwe twakomye ng'avudde Nirobi ng'asazeewo n'agamba nti kati ngenda kutandika bandi yange ekyo si kyangu kyekikuwaga kubanga abaganda bagaa nti kibojjera ku lwazi kyesiga mu mwa naye bandi nga bwe nagambe bandi z'ebbaala by then nali ntandika ya bbaala olusinafuluma luyimba nalo bandi z'ebbaala teziba nzibu nnyo olwansonga nti ebyuma tebiba bibyo ate akuwa ebyuma mutegeeragana kati sente ziri ze bakusasula mu bbaala kootola nosasula ki ow'ebyuma kati nomanya nti osokolindeko otandika bandi ebyuma si bibyo anti ntandise ya bbaala kubanga era nyini bbaala yagula ebyuma awona atubipangisa kati ntandise bandi y'ebbaala eri gye nakugambye era tukyayimba nyimba ezitali zaffe naye awo mu bbaala wagendanga ku kifo n'okwata tenda ne bagamba nti ogenda kukolangawo olwokumande olwokusatu n'olwokutaano kati nemutesa sente zebanakola ki kati kwezo zibakusasula ku bbaala ku kifo kwotoola n'osasula owaki ow'ebyuma nomala nomanya nti kati sente zenkolera zebansasula wano bwe tubeera abantu nga 15 gundi bwafuna kuba kino sikyalinga kingi tuba tuvaawo netukola ki netugenda so muleeta mitwe ebyuma baba babitaddewo dda ku kifo olina okunoonya ebyuma byogenda okupangisa ebirungi olina okunoonya abakubi b'ebivuga noonoonya ne baddansers nga baabo n'ababaaka babaaka bayinza okuba 2 oba 3 kubanga byo bino omuntu asobola okuyimba okubaakinga ennyimba 10 nga tanava ku stage omuyimbi oli omu nga wa muli 2 bwono bwavaawo nawumulamu tubaako olinaga nze nja kuyimba za Lucky Dube onaga nze ndi muyimbi wa za nzungu nze nyimba za Luganda naye bikooya era bikooya naye bwe mutuulamu muba munyumirwa naye era mukooya naye okuyimba kukooya kukooya ffe tuba tulowooza munyumirwa bunyumirwa naffe tukoowa tunyumirwa tukoowa oyinza okuyimba ennyimba 5 oyambadde enkondo ekoma eri era ogenda okuvaawo nga baaba abakazi temumanyira ngatto lwaki temuyiga ku ngatto fe abasajja oyambala engatto yo olunaku ne luggwako nga tofunye anti ezammwe za wansi ziba flat naye kati ku stage obeera mu nkondo ekoma eri owanvu yooli eri olina okuyimba ate ozina olabe nti n'abantu abatudde mu audience basanyuka so ogenda okumala era onoonyeza ebyuma onoonyeza ababikuba n'abayimbi n'abazinyi n'abayimbi tutandise okukola omulimu ogw'omwangu okubafuna naddala b'ebyuma ab'ebyuma obafuna naye basumbuwa leero abaawo enkya n'atajja bikiwa bityo bamupaazizza oba gobadde omuwa 15 ate waliwo amuwa 7 kati kwolwo oli awo mutaddewo ebyuma tomulabako ate olina okunoonya omulala kwegambanga sinabyo si byangu oba okitegeera ate zaalinga nawe essimu twenoonyeza ku ssaati nakiteeteeyo oli ali mu ssaati ya bbulu ebyo ebiseera essimu tezaaliwo saagala kuliira zaali tezinnabakubawo mwami Birigo yaleetera amasimu nga nti obeera ne Erikson ennene agiina alina ogitimba wano ate aba alina okuba nga alina ne ku mmotoka ate bw'ayingira mwena mulina okutunula simu yakakadde akamu n'ekitundu Erikson tebyali byangu mukama wange kati olwanaganye n'akuba ekyuma mu byuma ebyo kyuma ki ekyasinga kukutawaanya ng'abakubi baakyo tebalabika abakubi ba keyboard nga basumbuwa n'aba bass ate nga byebivuga ebisinga okubeera very important keyboard ne bass kaga mwana ayagala okuyingira music industry ayagala kukuba byuma awe wasinga mpazi n'ow'engoma kuba n'ow'engoma waba taliiwo temusobola kuyimba ngoma ki drum waliwo engoma eno efaananako n'eyaffe eŋŋanda newaliwo engoma eno ey'ebisaniya ezo ez'ebisaniya olina okuba nga omuntu agikuba agimanyi nga agoberera bulungi ennyimba juka ennyimba zemuyimba si zammwe balina okuba mu rehearsal ne bakwata ennyimba ezo awo wenyini wadde njagala okubuuza rehearsals nga zo zibaayo kwabo bootayiza obutayiza tuba nazo okubanga tuzikolera wali ku bbaala kwennyini kwolwo lwennyini lwe mugenda okukuba muyinza ozikola nga temugenda kukola kati nga obudde nga bwakumakya saawa 3-4
musobola okugenda ne mukola rehearsals watu waliyo nnyo balina bye bakolayo naye era ne bakusaba entambula era mweyiyayiya ne watu bagikusabye embeera muba mumanyi bwetambula oba oyinamu n'obawa oba toyina buli muntu n'akunyuka nga kati mu mbeera eya bangi wanyukanga ne ssente nga ha ogenda okutematemeweeko banno biki biki oyinamu kale ngaakanaana oba akenda nga mu wiiki okolayo ennaku 3 mu wiiki okolamu ennaku 3 ebirawo n'emitwalo gyawo g'ebiri n'ekitundu naye ng'ate munnange oba wakabi oba wasinze abalala ng'oba wakabi mu kiseera ekyo kati n'otambulirawo mu bandi yo mpolampola notambulirawo naye bandi gye twogerako erina erinnya lyo senza muzika naye terina byuma terina bayimbi baayo terina na nyimba nazaayo terina na nyimba nayo bandi weeri nga weeri era ng'ogiwulira ate nga nina byakutufera bufeze anti tukubira mu bbaala tuyimbira bali abantu tukutwala kinoni ate ebyo biseera ebyekinoni balina bikutwalamu ng'okoze album eyo gundi gyenkunyumiza yeri nga sinaana kufulumira luyimba na lumu ebyo biba bya mu bbaala naye nga ne bano bemukubira ennyimba zaabwe tebafaayo tebakifaako by then baali tebakifaako kati simanyi oba bakifaako naye mu biseera ebyo baali tebakifaako muyimba ennyimba za buli kika ez'abazungu ez'abanauganda ez'abazayire buli kasabali abantu abanyu baba nga banyumirwa kati bandi eyo wasigala otambula nayo anti kati wemaliriza ngenda mu studio nenkola ennyimba ezange ate nalina okukyusa kati eyo kategori y'ebyo nali bangivuddemu awo obeera ogenze mu maaso obeera ozze mabega mba ngenze mu maaso badde ne bandi yo anti mba ngenze mu maaso nti nyimba enyimba ate abantu bantegedde kati lulimba abadde bamanyi bebana bagenda mu bbala ne banywa ki biya ayimba bulungi abo babadde bamanyi kati ngenze mu studio nkoze ennyimba zange zikutte eggwanga lyonna ow'e Masaka antegedde ow'e Kasese antegedde ow'e Mbalala antegedde ow'eggulu antegedde ate by then nga album efuluma leero okwera ssaawa 8 buli wamu baba bategedde dda kubanga abo abajjango radio zaali ntono ate ekyokubiri kati nga bamwami Kasiwukira ba Abitex balina nga ba distributors abaabwe bava eri ne bajja nti lwa Mande bweruti nga Mande nga bajja nga bakola ki basuubula kati oluyimba mu lunaku lumu lumaze okubuna eggwanga lyonna okitegeera kati abantu bonna bakoze eki bakutegedde baluwulidde alubamu enyuma mukama yanyamba yaliko ennyimba nnyingi ate zonna ne zinyuma kati olwo ntandika okukola ki okumumanya kati Abitex aba akuyita ng'alina sho mu kisaawe nakivubo kakati Duli yakuwadde miliyoni zo 3 z'albamu kati baba akuyita nakivubo muteesa ate ezo ati kati olwo ate mba ngenda kukola biri byadde byakuguza albamu kati wano ngenda ku show amanyi okubuza ebintu bino byonna kubanga abaana baffe bangi abato bagalugenda mu music kakati oluyimba alubamu oyimbye ng'omukisa gwalina nti Abitex yalugulira mu studio ng'olina ne studio yakasiwukira ye wasookanga musasula ye bwasookanga musasula oba otuukayo n'oyimba nga tonnabona kusasula Kasiwukira ne Dr. T bo bamala kusasula osasula studio emitwalo 85 gya wiiki emu then nosasula ne Dr. T buli luyimba emitwalo 15 nyimba 6 akakadde wali okajja nagambye nafuna omuzira kisa eyaŋŋamba nti nga bw'olina ennyimba kankutwale mu studio kozi wamutubuulidde yali mukwano gwange mu bakasoma abafu abaatwa bange eri naŋŋamba aye naye oyimba bulungi lwaki toyimba ezizo kitegeera nemugamba naye siinaaki sirina kasente ka studio naŋŋamba nze bwe mba nkusasulidde studio osobola okuyimba nemugamba naye ye nga si muyimbi ng'omuntu bw'ayagala ekintu ng'omuntu bw'ayagala ekintu ekitone kyo kiveeyo era namwebaza nnyo yajja ekitone kyange nakati erinnya kwenkyali osanga nandibadde nakonera eyo okitegeera naye tusazeewo tumukuume nga wakyama abantu abamu tebaagala basanguza mu bintu ebimu toyaza nnyo toyaze gemunaffe ataba tugenda kuwumulamu katono otukomawo tukyagenda mu maaso ne Queen Florence tovaawo